Ati msoka mwinde basike. Kusawa zibadde nga 8 n'eddakiika 5 ez'ekiro. Tulere evudde eno ku Jinja Road emisinde ng'edduka naye ng'eraga tabika driver abadde yeebase. Eyingidde ebizimba abantu abamu bamenye embiriizi awo, abalala babatutte mu ddwaliro. Eyingidde amaduuka g'abantu supermarket ziziri zamenyese dda. So y'embeera eriwo naye nga kigambibwa driver alabika abadde yeebase. Ng'abantu abasinga badduseewo, abamu babatutte mu ddwaliro. Mwenga mu abantu Oguno omulundi gwakusatu, gw'ogwokubiri oyinza okuba nga gw'omanyi naye nga eno eriyo eno ekyasinze okuba embi, buli tulere ejja eziva e Kampala era zigwa wano. Kati twebuuza wano oba mizimu gyegiriwo oba kiki, naye ng'abantu bafa nnyo wano eno. Tusimanyi era gavumenti etusalira amagezi wano, tetumanyi kyakukola. Waliwo enkola ku taxi. Kati mu kubeera waliwo enkola ku taxi twere evudde eno olaba kuli abadde watwera abadde akoze eki yeebase. Kati mu kujja twera nemulemerera ebuka buli kifamusi netomera. Kati mu kutomera omukazi omukutomera nerumba. Kati omukazi abadde ajja eri kasasi akola wali ku nkoko wali ku nkoko abasika enkoko wazze bw'ati okujja bw'ati aleeta kasasi wali
tulawe musange nemukuba ebintu bye naleka wali kati wakugwa mala yevundisi bwati kano nekabuukamu kano bwekati nekabuukaku bwekati kati abantu gabamutidde nayinzika wansi nemujjo nemuteeka emabbali obadde muteeka emabbali kati awo polisi nekolaki ekola ebyayo kufa kwereere naye bayiyo babateeka no balisanye nebakolaki nebava kubanga buli mwaka guli omwaka gwaggwa bafa bangi okyali kati neguno era ndowooza okiraba erumbye singa badde erumbye mu ssaawa emu abantu basiibulukira abantu balina bali bagenda okufuna amakumi ameka natera okubanga mu ssaawa y'okolaki y'okusibuluka babaawo baki bangi naye kati balumbye mu ssaawa zino ssaawa 8:09 kibadde nsaba abantu bayeye amagezi bakole ki babajjewo bafune babateekawo walala Locally and emotoka kwayingidde mu nnyini sanze badde ngenze waka ngenze okudde ebintu ebisinga abantu babituuti so I need justice badde nakasuubula badde nakasasula rent I'm a mother whereby I have a lot of kids to take care of so I need justice so balalawo nga sikola lwakubanga ebyo supporting so zinenzijja bankimye bukimi Abantu badde onyo obulabe ne wetagawo pampu ey'amaanyi kukubo because ekubo liri straight. This is the third time batufuna accident tejatuka mu maduuka gaffe naye essaawa zino business engeri abantu abamu baafa abaali bayimiridde awo abataxi abantu basinga baafa n'abamukeesi emu ey'omukyala akusiddwa ate ne bizinesi z'abantu supermarket ne botiki yebikoseddwa kale erinnya Babazi Press. Erinnya lyange Salomo Moses. Ssentebe w'ekitundu kya Anthony. Tufunyemu akabenje wano ak'amaanyi nate akalala. Era weevudde Jinja neyingira abantu baffe neyingira n'ennyumba. Tujja bategeeza tulina kumanya nnyo bafudde kuba bakyajjayo mmotoka entabe wansi ekiriyo. Naye musalireko olw'okubanga abantu baffe bafudde bangi. Abantu wano weetagisaawo flyover kubanga abantu abayita wano bangi ekkoona lino okufunda abantu wano wandyetagisizaawo n'abantu bano gavumenti efunire webateeka kubanga bali mu kkubo bali mu kkoona twesanze nti ogende kati kumpi buli mwaka wabeerawo obusukka mu busatu naye mukama tuyambe gavumenti etu tutambule nayo tusobole okubanga tulongoosa ekifo kino mu kitundu bateekawo ku lukiiko akabenje akasooka twagala tubakyuse tubafunire ekifo naye engeri gye tubadde mu byokulonda batugamba bagenda kikolako kubanga engeri gye bali mu kkubo osanga abantu bano abasiibulukuka abavawa bonna batuula wano ne babeera nga bangi kati mukene ebadde eva eri eraze nti noyinza n'okubanga oba abadde yeebase oba ekusikakono nebayingirira tulina kwekolamu bwekozi mulimu okufunira abantu baffe kuba abantu bano balina abantu bangi bebalabirira bannamwandu bamulekwa tegeeza nti beetagisa okufibako ng'obudde bukyali erinnya Salomo Moses ssentebe w'ekitundu kino kya Anthony LC1 nti kyova mbadde nkubuuza abamu oyagala baterako nga obigeza gakamutya kuzaabo kati ogenda kuteekayo kalwanga omuto gukyali mu nnyumba